Banange kitalo nnyo ekya muganda waffe Adam Mwana eyatubudde ku maaso ekiro ekyakesezza eggulu. Adam Mwana simanyi bulungi nnyo okwogera naye ngenda kwogerako kyensobodde kubwebaza ababaddewo mu buli mbeera abasobodde okwerekereza nemusula mu mpewo eno abaddewo obulungi bwabadde ayitamu abamuyambye mu buli ngeri yonna bannabyabufuzi ne ba artist mwenna. Twebaza abantu abamu njaggana okulayo mpolampola naye nga munansonyiwa besijja okuwonako. Omwami Muliro Bakalast era nnyo tubereddewo nnyo kuva olwolidde nti Adam Mwana agenze. Kojjange Messach Ssemakula nawe bali nnyo. Keti nawe sibo bali nnyo. Na buli atodde kyonna kyasobodde okubira nga kigenda kwerekerwa, kigenda kutuyamba okwerekera muganda waffe. Abakoze ttiimu gyenkoze nayo ffe tubaddewo nnyo ku Adamu ewaawo waliwo abatuwalampa nga tewanyi kye tuyitamu. Nze Adamu namulaba gwe tonnamulaba gwagala omufuula mukwano gwennyo. Nze Adamu namulaba akyatimba bipande nga nange nkyasitula mizindaalo ne tuyita mu kitooki nanyambibwako onko wange Messach Ssemakula ye naayita mutoka kwa balabala. So kati Adamu abadde muganda wange yafuuka mukwano gwange ebibaddewo bibaddewo sijja bigaana kubeerawo naye nga Adamu abadde muganda wange twafuuka baluganda. Nze abaana ba Adamu nga Kabaka bwagambye kati baana bange tekyetaaga kuŋŋamba nti baweerere. Era mukyala wa Adamu omwana oyo kubanga nze Adamu business partner wange namuwanga sente n'agenda nemugamba n'amagezi nemugagenda okole kino era nga Adamu abadde mwesigwa nga buli kyakola sente ezo abugaba ag'amagoba agandeetera nemusembeza saamuvaako saamwejjaako embeera y'obwavu embeera ng'abayimbi bonna tebasobola kuyimirirawo naye mu kuyimba ng'ayimbira oluyimba lwatoka kwa palapala yaluleeta najja n'aluyimbira ng'ewange nesiti yakomera nesiti abantu munkyawa kitegete. So kakati mama w'abaana nze abaana bamulwana kati bange ekifugo kyonna baleeti kanyogereko ebyomunda. Ekyamu restaurant yange ng'omuntu naye okumanya Adamu wetwava mu music oli yali mu sente natuuka omuwamu shares era abadde afuna nina akantu kennamuwa kabadde ajjamu sente buli weekend yakati ajjanjaba mulwana ngaoyo omusangawa mulimu kwogeranga bintu lwokuba olina omumwa omunene kitegedde. Temutukyayisa bantu kuyamba ne bantu, temutukyayisa bantu. Mulwana muganda wange sijja kwogera kusingako wano wanange bensobeza benjogedde oli munsonyiwe neki ali tekansonyiwa yemwe munsonyiwe kanti olwomusabu no sijja genda wala mulwana Allah amusaasire amuwumuze mirembe. Amuteeko gyawange Messach Ssemakula otandika okubanuuza ono yakoze bwati ono yakoze bwati ono yakoze bwati naye Katonda aba yadizayininga tibajja kutema kiso okole ki temotoka ejja kutomera okole ki so tubeere bakkiriza tumanye nti mayireji yo wegwirako wewo. Era ensonga lwaki olaba omuntu bw'aba akyalinayo essowaani ye ey'emmere basobola okugaa nti afudde n'amala n'adda engulu ne bagamba mwana wattu ng'alidde ne ku ki kumbe anoonya essowaani ye ekola ki
era bwagimala ng'akola ki ebibuuzo gy'owulira ati kale bambi awaddewo n'alya ne ku mmere nga tulowooza ateredde kumbe yabadde akyabanja esowaani ye. So n'olwekyo nze nzikiriza nti buli muntu alina okuvaawo ate abalala bakole ki. Tuyinza n'okuba we tuli wano waliwo amalaalo wano we tuyimiridde bayinza okuba wansi eri abafu era Katonda yali limbo era Katonda bw'atyo bwakola ki bw'abeera. Lwana mumanyi ng'omusajja omupambanyi abadde muyiribi ate bw'aluma nga tatta, abadde omusajja omugumu nga bw'aluma takola ki. Mbadde simanyi nnyo byafaayo bya famire ye naye bwe mbiwulidde nti taata yali mulwanyi ddala mulwana omusaayi omulwanyi abadde nagwo era katumusabire gy'ali ebigendererwa bye naye ndowooza ye ne byabadde ayagala bibeere oba ebyawo bibeere ali omula mirembe. Ekirala njagala okwogerako ku nsonga eno. Ebiseera ebimu bwe tulinda bannaffe okufa olwo mbadde awo ne ŋŋamba singa kibadde kisoboka naaligambye nti bwenfa tewabaawo kwogera olw'ensonga nti oba olumu akazindaalo tukayisa bubi. Bwe twerabira nti waliwo abali mu bulumi, bwe twerabira nti waliwo abaana abafiiriddwa taata oba maama, ne twerabira nti waliwo taata afiiriddwa omwana, ne twerabira nti waliwo maama afiiriddwa omwana, olumu ne tudda bulwali olungi. Sometimes sigaana kwogera ku nsonga, yogera ensonga ne packaging kikulu. Wabagamba nti ensiba mbi endibya mutere. You can put your point naye ng'olina engeri gy'okipakeginzeemu n'olekera omuntu respect ye. Netutavanga bwano nga twetyobodde n'otyoboola netwetyoboola n'okola otyo n'olagira ati kituyambe ne ku baana baffe abato. Naye abaana abato banaatulaba nga bataata ne bamaama bwe babeera mu bantu beeriisa ebirina okuba ebyomunda ne babizza ku ngulu. Generations eziddako tulowooza ki kye tuzimba. Mu nsonga eyo saba tuyise ng'abazadde era tumanyi nti olumu bye tukola ne bye twogera bigenda ku kamera. Lumu omwana wo ajja kuba alina waaya ayagala kwesimba kubeera president, baleeta vidiyo nga taata awemula nga maama yeeyambudde, bakakozesi omwana oyo okumulemesa okutuuka ku kyakola ki. Tetubeera selfish, ebimu tubikebikeko, tuleme kuba selfish. Abaana baffe basobole okusangawo oli agaye nti ndi mwana wa Messach Ssemakula bagambe ya weyitawo okusinga mwana wa Messach Ssemakula totubuulira temwali makulu. Omwana omukozesezza ki yes kino kigende eri ffenna. Nze sirina bwe nti gundi oba gundi kubanga nakigoberera luli Mulumbe olwaliwo olwo nange nali nfiiriddwa obuwaati saasobola kubeerawo wano olwa bibiddeyo mukama amwumuze mirembe. Nga buli akwata akazingala alinga eyanyiiga edda, alinga eyalinda nti tulinde omufu buli seebuga tulinde omufu. Ampaana ajja tukola bubi obubi. Beegayiridde tubeere bantu bakulu kubanga abantu bamanyi tuli bagezi. N'ekibinyo bwe tukuŋŋaana nga bannaffe bafudde ne tubanga abayisa ebivulu. Waliwo ababa mu bulumi muleke munzikirize mu kaseera kano mpite gavana w'ensangi mukadde waffe ogyogereko eri abakungubazi mukama wange Samasi yasoboloka mulumba okuva ekinyerere. Abooluganda omukama mulungi. Muganda wange bakungubazi bannange mwenna mu biti byammwe kitalo nnyo, kitalo ddala. Okusookera ddala era mu bigambo ebimpipi nsaba okwebaza Katonda olw'obulamu bwa muto wange Adamu Mulwana.
yogera wano mu biti bibiri ne bamuwulira ne weewuunya era bwe buzibu bwa Buganda mutusaasire nnyo kanzire ku mulamwa basebo ne bannyabo nasooka okumanya mulwana nga omuntu omuvubuka omuto ayagala enkyukakyuka nga mukulu Abitex bwagambye ekivule ekyasooka munaaba nsaba maliriza omulimu guno nga nebaza muto wange nesekwebaza yenna Haruna omugenzi ono nga tannafa yajjako mu ofiisi yange ng'alina omuggo n'aŋŋamba onneebalizanga nnyo Haruna nyambye nnyo ng'omuntu n'andabirira nsaba okutwala omusomo omwebaza nange ngenda kuyitako wano ku desiki naye nsaba malirize nga nsaba Katonda omugenzi amuwe ekiwummulo ekirungi nejjana Firdausi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanza nnyo tweyanze gevanalebo munzikirize mu kaseera kano nabagambye nti si papa eri gyali ali wamu naffe mu kkungubaga madamu and others